Bugingo wetondere makula kuba makula go wasobya. Era makula jagamba abaana nti taata wamwe yetonze kubanga abaana banyigirako maama waabwe. Bayibuli egamba obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndikusasema okuva mu kamwa kange. Ndiye kibadde kimunyiga ku mutima yamaze n'akyatula ebyensi nti abaana bange mbasonyiye naye ndowooza message yabadde eyagala okutegeeza nti abaana bange mpulira nkola ki mbasubwa. Teddy gwalina okwetondera kubanga ebikolobero byonna byakola yabikola ku Teddy. Era abaana ne bamunyigira olwa maama waabwe. Niye omwana lumu agenda kuba akutte essimu nga atambuza bw'ati. Ale Pastor Bugingo ng'agamba nti najjanjaba omukazi nga talina pampa emutuuka nga yeesiba yazita batya baby show nga yalwala ekikulukuto. Era jangu mu lwatu ogayaba na Uganda nti bannange munsaasire era mumperekereko ngende netondere Teddy. Sirabangako muntu abba nkoko ya muntu. Omuntu oyo olumu ne bamutwala ku kooti oba ku poliisi. Navayo n'agamba be yabbako enkoko nti mbasonyiye. Yeyagadde akijjeyo abantu bamuggyeko erigamba nti Bugingo fa tugamba okusonyiwa ye lwaki takola ki? Tasonyiwa. Manya abakazi abafunye embuto batandika okwoyayoya. Makulu atayoyanga wadde ensenene. Neewuunya nnyo abantu abasabira mu kyaki ye nga bamukkiririzaamu ng'ate ye yagaana okusonyiwa abaana be. Ayinza okuba kabadde kakodi atandika okulaba ku baana era enkyamuja musanga alina watudde ne mukyala we Teddy awoza ngenze okulaba ku baana. Bugingo yasobya mukyala we teyakoma kusobya mukyala we n'aswaza amakanisa gonna n'aswaza abasumba n'aswaza abakyala n'aswaza bannakazadde. Kitaabwe be yata maama waabwe basalawo sadi gye bakola ki gye bagwa. Teddy gwe yalangira ebikulukuto, Teddy gwe yalangira obutategeera, Teddy gwe yalangira buli kimu gwalina okuvaayo ne bakola ki ne yeetondera. Ovaayo n'otandika okulangira mukazi wo mu lujjudde n'omuvuma n'ebitayogerekeka maama w'abaana bo oba oswadde nnyo. Okwokya Bayibuli amagoba g'okwokya Bayibuli bye bino Bugingo byatandise okukola ki okukungula. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukuze mbakulisaayo yonna gye mubadde nga mukakkalabya wiiki nga bw'etambudde. Duncan ku microphone ku lwamu nange Farouk Sakos ali eyo akyatalaga Abamerika ababuuzabuuzaako era ensonga zikwasiza maanyi. Mbaagala nnyo buli omu w'osinziira okuba nga otulaba akyokola kyakabi nnyo nyini ddala. Nenyongera okwebaza abantu abasinziira mu ggwanga erya Uganda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga mulaba Emboozi Mukati kyemukola kirungi nnyo. Nentuusa n'okwebaza abantu bonna abali mu mawanga ga Afrika mwenna nga mulaba Emboozi Mukati kyemukola kirungi nnyo. Nja kutumirako ku kyalo amita Godfrey Canada ogamba otya ne Ruth ogamba otya osaidize Canada obulamu bugamba ki akantumire ku Kathe Mariam mama mulungi nkwagala nnyo kansubire nti oli bulungi bitambula bulungi. Nentumirako ne ku bakyala bonna abatulaba olunaku lwammwe lwabayisiza otyo olw'abakyala ansubira abayisiza bulungi. Nentusa okusaasira bonna abaviiriddwako abantu baabwe ne ngamba nti kitalo nnyo kitalo ddala Mukama abagumye. Ne mbatumirako buli omu abasinziira e Dubai abasinziira e Turkey abasinziira waliwo kyalo namulabye nga ava Rwanda eyo nangamba nti abayirako ku Emboozi Mukati kyakabi. Abana omulala yaŋŋambye abeera Jinja magamaga naye yaŋŋambye abeerako neŋŋamba kyakabi. Mwenna abali awo batumiddeko abula nembaga nti temwerabira zigenda kuba ennaku z'omwezi 19 mu mwezi ogwokutaano. Musiime papa Mesa Kisamakula ng'agamba nti tugende tumwagire nga aweza emyaka gye 46 abalage kyakoze mu myaka 46. Tugende tuwagire papa Mesa Kisamakula ekinsobola okuba nga kitambula bulungi. Kale olunaku olwaleero apana etudde tugenda kuba tukubaganya ku birowoozo biki ebibadde mu ggwanga Uganda, biki ebibadde mu nsiike y'ebyobufuzi, mu music industry n'ebirala ebiringa ebyo. Mulamuzi Kenneth Kakulu yatuvudde ku maaso bigambo ki by'omujjukirako ali naffe tugenda kuba bigambo ki bye tumujjukirako. Ate Uganda yagaba ttani 13 ez'ebintu okuli enfaliso ne bulangiti eri abo Ababutuluki abafunamu ekyekango kya musisi. Ensonga zonna tugenda kuba tuzitematema. Pastor Bugingo yavaayo n'agamba abaana abasonyiye oba bamukola ki byonna birinde mu Emboozi Mukati ensonga zigenda kuba zitambula bulungi. Abasajja batudde dda okuba nga tukwanjiza ensonga. Kansookere ew'omukulu Farouk Ali. Abalabe Emboozi Mukati mu nsi yonna tubaaniriza olwaleero nga bulijjo twongera okubeebaza obutakoowa kubanga mubeerako ne mulaba Emboozi Mukati. Bannayuganda bonna abateeko kaddata embeera si nnungi era tubeebaza buli alina kaalina ng'olina obusobozi
abantu baffe tebali bulungi, kwatako mu nsawo, toolako ku ekyo kitono ky'olina, gabira ku oyo atalina, kubanga embeera yakawereege. Njala kutumirako abantu bannabuddu mwenna nti temuggwamu maanyi, ffe tukyasinga okuba ab'amaanyi kubanga buli mwaka era ku final tutuukako. Tulina aboogerezi bangi, tewali w'amaanyi atawalampibwa, abasinga era buli wolabanga abantu bakwogerako omanyi oli w'amaanyi era olina w'otuuse. So bannabuddu ffe empologoma za wano, David okimanyi ndowooza ekyo, batuwalampa bonna. So twongera obbategeeza nti n'omwaka ogujja tujja kubeerayo, oba ekikopo finals n'abeerawa lwakuba ku guno omulundi ekikopo kyabadde ewantu wettasuubira wadde wafunda. So abantu baffe bangi tebasobodde kubanga bajja olw'okuba nti wafunda ddala. Njala tumirako mwami bawemu Yahaya ewe Colorado, abantu b'e Boston, London, yonna bannaye mwebale kulaba Emboozi Mukati, mwebalire nnyo ddala. Sirabanga muntu yeewolereza nga muntu ava Masaka. Empologoma akagabi kagiridde naye ssebe sigala egamba mpologoma. Kati waliwo empologoma akagabi kegirya. David Komusime nawe oliwe Masaka. Kazi oli Musiro. Ndiwe Singo. We Singo. Nawe mukitutte nnyo n'emirundi mingi ekikopo ekyo. Tukitutte kebya byafaayo. Mukitutte nnyo. Oli mu kwegumya. Abalabe b'Emboozi Mukati munajje musinzira okubanga mutulaba mbabuuzaako. Mwebale okubanga weefiiriza obudde bwo n'osobola okubanga otulaba. Abaana b'e Dubai awo, abaana b'e Qatar, abaana Nairobi, London. Buli yonna gy'osinzira okubanga osobola okutufisiza akale n'ogamba ngende ku baggaayi bano, kyokola kyakabi nnyo. Nsaba Mukama Katonda akuddizeewo by'osinga okwagala. Nja kutumira ku mukulu gwe bayita Sizza Bafana. N'abaana bayita ba B2C Soja. Abo nno be ntumidde balabe ba Emboozi Mukati lukulwe. Babeerako nga balaba. Ng'ennaku z'omwezi 19 bassebo ne bannyabo mbadde mbasaba n'obwombeefu tugende tuwagira omukulu bayita Saase Makula ku Serena Hotel wali agenda kwandooza eringa gye nvuddewe. Era oli yenna anaaba ayagala okuba ndowooza ng'ayagala kugula tebo ya Semakula, tugenda kukola enteekateeka mu maaso awo obe ng'owagira omusiimo ono y'omu ku basajja abajja ne batuyimbirako ku anniversary yaffe. N'abayimbi abalala bonna abajja, buli muntu yenna yatuwagira naffe tuteekeddwa okuba nga tuba kitukola okuba nga tumuyamba. Nja kutumirako abantu b'e Masaka bwenna nti mugume, omupiira kubeerako omuwanguzi ne gwe bawangudde. Eno si y'enkomerero, omwaka ogujja mukomeewo twetabe emizannyo gino. Nja kutumirako boosi wange Sula Moto wali w'emmotoka wali wansi, tumireko Kojja Kitonsa Molini Gulame Dubai nkutumiddeko awo. Naba yadde Molini yaddayo dda yadde. Lwaki ombuuza nti yadde wali omumanyi? Wali naye. Yali naye. Nali naye. Tugamba agenda kujja kwa Emboozi Mukati. Ja mukulu ma waliwo omukulu oli gwe nagamba we yagambye osome namba yakwaga. Namugeye mawaka mugamba kanjukwe nti njagala agisome ku mpewo mwagalo eyagamba nti chairman gwe nasanga Kagadde. Yakubuza obuyigirize. Yankubira nagamba nja mukulu mawaku namba ne muga kanjukwe nti mugamba agisome ku mpewo. Owo omusajja yakufa mulimo. Musoka Isaac mu America nkutumiddeko muganda wange. Sakozi yona gyoli Faruk. Yona gyoli kwagaliza mirembe Masembe Kapalaga namba flavor banne speed kwagejja alinga kitiko batemere nyama agejje nzija nawe agejje tali mu America agejje ndi musangayo mu wali bayambye n'entuukayo amanya nga bulijjo bampita mawa Haruna omulungamya wamwe omulungamya w'eggwanga wano ku Emboozi Mukati. Njalo bategeeza banne nti mwebale nnyo okulaba Emboozi Mukati, mwebale kutugoberera mutufudde ensonga. Abantu bagenda bakkiriza mpola mpola bayitawo nga bagamba nti abannaye abasajja abo boogera mutuufu ensonga. Njala okutumirako baserebu bonna abali mu Uganda banga kankubuulire nakizudde nti baserebu bambi ate batulaba nnyo bonna mwami Geoffrey Lutaya honorable ababeerako wamu ne mukazi we babeerako bulungi nnyo nga balaba Emboozi Mukati. Abantu bangi nnyo bannayuganda okusooka luli nali sibategeera nnyo ne kati ngenze mbalaba nti bannayuganda balaba Emboozi Mukati. Njala okutumira abantu ba America Sakozi gyali eyo gyali banne mwebale mumukutte bulungi kubanga singa mwayite mumukutte bulungi yandibadde yakomawo dda n'ekirabika buli agamba nti nkomewo ate nalowooza ebitafutafu
n'agamba ate sigenda kuleka kyakulya kya Amerika. So bannaye mwebale mumukutte bulungi, kansubire nti bwali baddankani oba mawo bannambe mu naye bwalijjayo muli mukwata bulungi oba Devicom. Naye nga njagala bategeeza nti Emboozi Mukati twagala nnyo bakasitoma baffe, tubaagala nnyo banne, mutukoledde ekintu ky'amaanyi. Abasobola tulaba ne twogerako nabo, abatasobola n'abali eyo bakadaama baani banne mwebale, mutufudde kye tuli era ffe gye tubeera eno tugamba bannaye mwebale eddala. Njagala okutumira omusajja gwe bayita David Mutaawe ne mukyala we bannange abali New Jersey mu America, mwebale nnyo okulaba Emboozi Mukati. Arafa Nalwoga webale nnyo okulaba Emboozi Mukati. Na Shapiro waffe webale nnyo okulaba Emboozi Mukati. Richmond oyo asangibwa wari London. Richmond webale kulaba Emboozi Mukati. Kansubire nti naawe munnange gye bujja oligattako ettaffaali kuba Emboozi Mukati. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nga bulijjo bannaffe nambeemu nga bulijjo mpozi nsooka okwozayoza abantu b'e Busiro. Twatemye omuti gw'endegeya ne tuguteekako n'omuliro. Batandise kwekwasa kisaawe nga balinga bagaa nti ffe twadde tusambira Namboole bo nga basambira Wankulukuku. Naye abantu b'e Busiro muyogeyoge ne MP waffe oyo Nsubugapo bambi wakoze omulimu gw'amaanyi. Ntumirako ku muganda wange bamuyita Niki abeera Alberta. Nkutumiddeko nnyo wali sebo. Nkutumiddeko nnyo ne ntumirako ku Tamukedde abeera Boston. Mutumiddeko nnyo. Mawa oyina sente ze wampa emitwalo 5 nongamba nti oli antenze kuteesa. Yakutenda kuteesa era ne mwewuunya. Naye nga yazikuwa wazimpa sebo. Oyo nno yomunya wa ne David. Okwata bulungi akazinda. Mweyanzizza nnyo lwa kwa saamutegeera linnya. Spam konjo ehongokongaawo. Webali nnyo. Mutumiddeko nnyo buli ayagala emmotoka ntuukirire. Manager Ibula timu zamani e Dubai awo. Nkutumiddeko nnyo. Beatrice Sherry. Nyuma N Beatrice Sherry oyo we Zeist Utrecht. Nkutumiddeko akenjawulo. Farouk Enowe nawe nkutumiddeko ne Kinobe Martin Esiato mbatumiddeko nnyo. Ntumira ku bantu be London. Ajati Fatuma Chimbowa ne mwala wo Sophie. Mwenna abali London mbatumiddeko nnyo. Gamba nti ayagala kamera kalungi osobola kuyita ku wali ku end bayita ku Mbutu Road opposite Climax Chamawo osobola okubanga wefunira kamera kalungi. Omusajja amita Hajali alina kamera kalungi, kajuisi kalungi, ekifo kye nnyini akirungi nnyo ebitagambika. Chamawo funa ekyokulya n'ekyokunywa ekijjudde eddekende era makindi wano bw'okyamawo tojja kwejjusa. Opposite waliwo akafo bakayita Climax kayina sauna, swimming pool, ebyokuwuga byonna bisange. Emboozi Mukati olunaku olwaleero tugitandikidde ku nsonga za Pastor Bugingo. Pastor Bugingo gye buvuddeko wiiki ewedde yavaayo n'agamba nti abaana bange gundi ne gundi mbasonyiye, simanyi baali bakoze eki, bamukola ki. Abaana abo no babadde bakamala okutikkirwa era gye buvuddeko era olw'okuvanyuma okuvaayo n'agamba nti abasonyiye. Ndowooza naye yabadde awo nawulira nga kimulumiriza kyeyakola ekyokubanga abaana yabagalira ebweru. Ate nga bamanyi nti omukulu tasobya yennyini ye yasonyiwa abaana abo. Simanyi bamukola ki naye ensonga zigenda kuba zitematemebwa nga tuva ku saidi ya Falukwali. Dankani na wiki ebadde nsava nsonga zibadde nnyingi ezitambudde mu ggwanga naye bwe tuddako ku nsonga z'omubulizi w'enjiri mwami Bugingo ze yavuddeyo n'agamba nti omutima gumuluma newankubadde yadde tayagala kiraga mu bantu naye nze nsuubira yawulidde nga omusaayi gwe agusubwa era ebbanga lyabadde amaze batuse kusejja egamba nga Bugingo abalabanga baganda be nga oba baawe ensonga batula ne boogeramu ne banyumyamu naye embeera yaliwo eyo Bugingo okuba nti yawukane mukyala we abaana abawala kuba abasinga bano abaana bawala abaana batera okugenda ne maama era baali bo balowooza nti maama mwami Bugingo yali amutadde mu mbeera etali ntuufu mu budde bwali butali butuufu naye ekyomukisa nti abaana abamu bwe bakula baba bategeera ensi bwetambula kuba twalabako omuwala omwe yali agraduatinze nakkiriza nti newankubadde tebakyalina communication eya buli kaseera ne taata
naye akkiriza nti taata abaddewo nnyo mu bulamu bwe era waali taata agatiseko nnyo ettaffaali okutuuka wakoze eki watuuse. Ffe tulowooza nti kino kizze mu budde obutuufu. Abaana beetaaga okuba nga bawogerako ne taata mu challenges omwana zaafuna zonna mu bulamu bwe, naddala abo abaana bola abakuze abawala balina obulamu bwe bayitamu obwefesinga challenges abasajja ez'abaki n'ebirala. So nsuubira newankubadde eno bali ne maama buli kimu, naye waliwo beetaagira taata nti taata waliwo kino ekiganye nalibadde nkiyitamu ntya. Nze nzikiriza nti saagala kusalira Bugingo musango, kubanga n'ebitabo ebitukuvu bigamba nti omuntu yenna atasonyiwa ndowooza mu butonde aba alina ekizibu. Mu buwangwa bagamba nti omuzadde tasobya eri baana, omuzadde tasobya eri omwana. Nsuubira nti Bugingo teyasobya baana bano era talina kye yabasobya, kubanga bo bennyini kitaabwe be yata maama waabwe basalawo sayidi gye bakola ki gye bagwa, basalawo bo ne basayidi gye bagwa. Naye nze nsuubira nti newankubadde bibadde tebijja mu mawulire Duncan, abaana bano abamu babadde basigala ba communicating nani ne kitaabwe, kubanga communication teetaaga kuba nti public, si buli kintu bakiyita public. So Bugingo sayidi endala tulowooza nti yonna gyali omutima gwe mukakkamu olw'okuba nkiri ekibadde kimunyiga ku mutima, yamaze n'akyatula eri ensi nti abaana bange mbasonyiye. Naye ndowooza message yabadde eyagala okutegeeza nti abaana bange mpulira nkola ki mbasubwa mbamisinga. So eryekko n'obulumi bwamuvudde ku mutima, ensi netegeera wawakola ki wawayimiridde. Pastor avuddeyo n'agamba nti abaana be yali yeesonyiwa, yaga nti abasonyi. Pastor Bugingo ono omusajja wa Katonda, mbadde nze mpulira nnyo ebiseera ebisinga ku njiri ye, naye ebigambo ebiseera ebisinga agenda ayogera ekigambo lye ate nkya nakikyusa. Pastor Bugingo adde amaze emyaka 7 nga tayogera na famire ye mu bigambo bye, ngera yabanyiigira. Naye nga omuweereza wa Katonda ono abakyakulabirako eri abantu abalala bonna. Era nze bulijjo neewuunya nnyo abantu abasabira mu kyaki ye nga bamukkiririzaamu, ng'ate ye yagaana okusonyiwa abaana be. Mabegako Bugingo yagaana ndowooza emyaka oba nga 5, yagamba yeewuunya pasita yenna abuulira enjiri n'awasa omukazi gwe yabeera naye mu bwavu n'afuna ssente n'amugoba. N'agamba yeewuunya nnyo ekintu kyo, n'agamba yeewuunya nnyo pasita yenna aba n'abakazi 2, oli n'amuteeka eri n'afuna omulala ono. Musajja wa Katonda ono yafunye okukemebwa ndowooza naye ng'ejja nti naye muntu ebbanga eryetooloola ebigambo bye yabyerabira. Y'omu ku yasooka n'atuukiriza kiki yali abagamba, n'asooka n'agoba omukazi bwavudde naye mu bwavu n'afuna omulala. Kati biri n'aba nga abyerabidde, naye Duncan mu bulamu bw'ensi mumanyi tugenda tukulobaako ne byogenda okyusakyusa. Kati musajja wa Katonda gy'akomye okugenda ng'akula, olwalina egenda byakyusakyusa kuba biri ayinza okuba nga byogera lwakavubuka, nga tamanyi nti oba oli awo alifuna ne ku ssente. Kumanyi bw'ofuna ssente okyuka, era kito nti wanaafuna ssente ayinza okugoba mukyala we. Naye mu byonna Pastor Bugingo kiwakoze kirungi okusonyiwa famire yo. Nze simanyi oba yali yakola ki, nze sikimanyi kyeyali yakola, naye kyeyali yakola kyonna obanga twali n'omu yakkase n'osonyiwa famire yo n'abaana bo, kiwakoze kirungi. Naye nsuubire mu bbanga lya myaka nga 5 mu maaso Mukama ng'akuwadde obulamu, togenda kuddamu kugoba famire yeeno, kubanga buli bbanga lya myaka 5 ku 3 abo bwe byabeera akyusa. Ekyokubiri, njagala bannaddiini bonna oba buli muntu yenna, Duncan weegenezanga nnyo okwogera ekintu, wabula oyogera ekintu ekifuluma bwe kiti kiba tekigenda kuddayo. Abaana ba pasita ono bakulu, yadde nti bo abaana ayinza talina mutawaana eri taata waabwe, naye omwana lumu agenda kuba akutte essimu nga atambuza bw'ati, alaye Pastor Bugingo ng'agamba nti najjanjaba omukazi nga talina pampa emutuuka nga yeesiba bazita batya baby show nga yalwala ekikulukuto. Simanyi omwana oyo obudde obwo anaaba akyajjukira pasita nti yamusonyiwa. Era pasita kyenyinza okugamba ng'egyoyina ssente datono oba alina gye bamuteeka omutwaliso okugenda naga nti bamuggyeyo bamuyiwe,
kati kyasoboka awo gagenda kumubugwa myaka 5 egy'omu maaso mpozi kyagenda okukola abaana bano bagana nnyo essimu zino kubanga pasita ebigambo ebiwafulumya ebimu abaana bagenda okubiraba era bigenda kubanyiga nnyo ku mutima gwabwe omanyi mu bulamu bw'ensi eno dankaninze nga nti mama wange singa tiyafuba olusinga ndi bulungi oba singa nasoma nannyo kumbe ne bwentwera niteekeddwa okuba enteekateeka zaako nazaaliwo eziti naye olw'okumanyiramu kiri maama wange yafa nembeerawo nga mbonaabona kati abaana bano mukulu wange agenze n'agamba nti baasalawo sayidi ogenda ne maama waabwe era dankani weetegereza ennamba esinga yonna abaana bonna babeera ne bamaama yatukikkirize nti fe abasajja obuvunaanyizibwa waffe butini nnyo nze dankani ku wiikendi mukyalo yagala nandekera omwana nga balina emikolo olunaku olu tomanyi kyasiiba wakaggwe olunaku olu so kati saagala muntu yenna anenya abaana bano mubasalawo sayidi ogera ne maama waabwe wano ffena ngaetwala buli watana ayina omwana olabye ku mwana wani ng'azunze naye olunaku lulamba bagenda kumerawo essaawa ezi tasula kuzibya nabo anti abaana otambula nabo neyegomba kitooyi wali naye ye maama afune engeri gyamukwasaganyamu so kati abaana ogera ne maama ogwo si musango naye mu byonna pasita Bugingo nga gwe omusajja wa Katonda toyina nsonga lwaki ogamba wali tukyayagana famire yo nze ensonga sigirabawo n'ogamba nti mbasonye ndi kyebaali bakola kyonna kyali kikulu naye nja kusaba Katonda eyakuwa amagezi okubanga osobola okubuulira enjiri ebigambo bino tubirya bibeerewo ebbanga n'ebbanga ate mune pasita Bugingo oyo omulaba ategeera bulungi nnyo kuba okumanya ategenda kuza kola statement n'agamba nti alabye abantu bonna boogedde ku bisiyaga alinze Bobi Wine ajayogere ku bisiyaga abyogereko nga naye akimanyi nti ono yayina nakatuli akantu ako nenga ekitegeeza bulijjo ategeera nga atubuzabuzaabuza abadde alinze ne empologoma yebeeyogera nayo eveemu ku kigambo so ntanabyogera ati buzibu twogera ku bino tubikulaakulanya ate bwe buzibu obuli osaana kubyogerako nze tubive nako ebyo tebirina makulu naye nze maama n'abaana kirungi nti mwazimu okukwatagana nga famire nze nja kusaba Mukama abatambulizaamu nga famire buli kintu nekisuubira okujja mu famire yammwe okubatataganya kiveewo nsonga za pasita Bugingo kubanga yavuddeyo n'aga nti asonyiye abaana simanyi oba baali bakoze eki naye nti abasonyiye era ayagala okubalabako abaana be ensonga za pasita Bugingo nno zinkoze bubi nnyo okubanga bwe zikomeddewo mu ddiiro wano tuzoogereko ate ng'oli mukubiriza wa puroguramu kubanga luli wali muteesa era nga twogera Bugingo obwo naye nga Bugingo oyo ng'olinga alaga nti Bugingo yakola ekiri ku mutima gwe ekimusanyusa n'olwaliro engeri gy'oli mukubiriza wa puroguramu ensonga eno eya Bugingo nze ngenda giteesaako naye nga kyandinyambye bulungi nnyo naawe n'ogiteesaako kubanga kululi wagamba Bugingo mutuufu nnyo naye Bugingo aleme kubuzaabuza ggwanga kubanga abaana talina kyabakola omuntu gw'alina okwetondera ye mukyala we Makula ani Teddy gw'alina okwetondera kubanga ebikolobero byonna byeyakola yabikola ku Teddy era abaana ne bamunyiigira olwa maama waabwe taata waabwe okola ki okuyisa bwatyo maama waabwe so nze gye ndowooza mwami Bugingo nga talinakola birala byonna bigenda mu maaso ensi omutenda aveeyo yeetondera ani mukyala we Teddy gwe yalangira buli kimu Teddy gwe yalangira ebikulukuto Teddy gwe yalangira obutategeera Teddy gwe yalangira buli kimu gwalina okuvaayo ne bakola ki ne yeetondera kubanga n'abaana okunyiigira Bugingo bamunyiigira olw'okuba Bugingo ayisiza bubi ki maama waabwe era nabo ne bakola ki ne bamunyiiga abamunyiigira abamu ekyendowooza ave mu kubuzaabuza aleme okugamba nti ate neetondedde abaana tena kyabakola oba lukujjukujju yagala kwetondera Teddy era ndowooza kyobola mbadde naawe wanteza ku nsonga eyo alabika ayinamu kyatanayagala kwatula bulungi naye nga amazima amatuufu alina kwetondera Teddy kubanga Teddy gwe yasobya Teddy abaana ne bamunyigirako ate Teddy nga yabeera n'abaana Teddy n'abonyabonya Teddy n'amutambuza mpaka mu makooti nga sente ziwaga pasita Bugingo pasita Bugingo n'atambula ne Teddy mpaka mu makooti emisango mujjukira nga gitambula
bwemanga mujjuke mchanga ekyo kyatambula omwavu tasinga musango Teddy mukazi watu ne bamubonya ne bamwongerayo n'atuuka n'ogamba lwaki weesiba ku muntu nze empeta nsazeewo tugisazeemu kakati Bugingo ebintu ebyo nabe yajja akola tutera okyogerako wano mu Emboozi Mukati ti omuntu oba okola ekintu lowooza ekinaavaamu mu maaso eyo ne bw'otolowooza ku kigenda kuvaamu bye ebizibu byofuna ng'ebyani ebya Bugingo naye ate nga kankuye Duncan abali ku lusegere lwa Bugingo bagamba bwe bati kubanga Bugingo bamuwandiiseeko page namba Bugingo abadde yafuna ebizibu gye yalaga ne mukazi wono gwabadde asuusuuta ennyo era ebiseera ebisinga abadde atambuza enjiri emabegakaawo ng'agitambuliza mu kuwaana mukazi okitegedde ne mukazi ono nti yatuuse ekiseera nga ne wali walina okutuula ku kituuti takyatuulawo anti twawulyako nga bagamba nti Pastor Bugingo yazalayo omwana ewalala ne batuuka walina okubeera oba bayitawo bakita batya simanyi naye ng'alina wali okutuula ku kituuti nga takyabeerawo ng'emirimu gimumazeewo abeera waka kati talabika ali mu bibye kati Teddy gundi Bugingo neyebuuza nti omukyalo ono atalabika ali luddawa kakati ekyo kyokka ne kiruma Bugingo bwe yamala omanyi Bugingo abadde ayagala okulerayo ku mwana omulala naye kimanyi nti emyaka tugenda mu 3 gisuse jinza oba gisuse nga teri wadde omuntu okwegogogamba nti oba banne mundetereyo ku kayembe ndye oba nfunyeyo ku kanankani omukyalo ono omupya kakati ebyo byonna n'abirowooza kati agenza birowooza emyaka egy'etaano gye mulaba abadde ng'agenda alowooza oba yali amanyi nti okenfunye lino lyanaggwala osanga linankubirawo omwana ow'ekikulu nange ndabeko ebyo nayo bizibu biruma Bugingo ate agenda olaba abaana be yazaala balina okulerako oba balina okunyumya nabo bali eriwa ewa Teddy kwe kusalawo yetondera abaana naye nga Bugingo ebizibu byalina bingi nnyo era Duncan njagala wono ofunye akadde oguleko ku lupapula lw'amawulire olabe sitole Bugingo abamuliraanye ku lusegere be bamwogerako n'ebizibu byakola ki byayolekedde byafunye n'amakula ti Makula yasooka n'alowooza nti agenda kubeera mirembe emiyitirivu naye agenda olaba nga ate Makula gwafunye gwe yali alina okugamba nti nja kuteesa naye nja mulabanga enjiri yangibuulire ng'ali wali mulabeko Makula yatuuka ekiseera nga takyalabika mu kanisa ng'ekkanisa akola ki ate waliwo n'agayitingana emabegakaawo Makula alinayo omulenzi wakiwuyako oba tewakiwulira gwe yali naye era luli Matiya Makula alinayo omulenzi era n'omulenzi era n'omulenzi emabegakaawo yavaayo n'abaako byayogera nti babeeranga ku luumu ki n'ate yabuzaabuzaamu awo namuyira ate awaana ne Bugingo simanyi Bugingo n'amuyamba n'amuwa ssente n'ava mu nnyumba n'agenda mundala kati Bugingo yayingira omukazi gwe bayita Makula kati ndowooza agenza okulaba ebyafaayo bye n'alaba ebizibu byagenza okudinga gyenvuddewe agenda olaba teri wadde ogamba nti banne enjoka zinnuma teri wadde ogamba nti ndeetera kayembe omanyi abakazi abafunye embuto batandika okwoyayoya Makula tayoyanga wadde enseenene Makula tayoyanga wadde ki enseenene wadde katunkuma kati Bugingo ndowooza n'atunatula n'agamba bannange wagyendaga n'agamba abaana benna be bali n'agamba kaneetondere abaana bange naye ekintu ekikulu kyalina okukola nze mpuuzika ngamba nti Bugingo weetondere Makula kuba Makula gwe wasobya era Makula ajja gamba abaana nti taata wammwe yeetonze kubanga abaana banyiigirako maama waabwe tebanyiigiranga ani Bugingo naye Bugingo bye wayisa abaana mukazi wo omututte mu makooti omututte buli wamu wuuyo kajjansi simanyi era twakyogerako Uganda yana agusinga ogwo yo bagwagwerawa nambe munooza amanyi gye gwaggwera era yawunzika mukazi watwali awo mu kwewuuba tewali kyagenda mu maaso naye nga bw'aba akomyewo njagala akomerewo ddala ate era kiwa abasajja ekyokulabirako ti bw'oba ofunyeeyo bino ebyana ebinyirira eby'omulembe guno tetugwanyi ffenna tubifuna ne lowooza ate oli eyakusanga kuba Bugingo oyo yali ku Nile Theatre nomanyiwo Bugingo oyo yali ku Nile Theatre nga mukubi wa gita naye lowooza ku muntu oyo gw'ovudde naye emabega eyo bwe mubadde abasajja ffenna tufuna abakazi abalala ekyo kiri obvious oli n'agamba nti kati nze munne nsadde mu America nga tolina kyamukolera nga ow'emitiyana maama mulungi nkutumiddeko okitegedde oli n'agamba nsadde mu America naye nakayite kali olina okukamanya kali akazaala Jolamu nako tokerabira oga nti oba ekwatayo ku ki
gasente abantu wetu tulina otegera muganda wayi oba majora muganda njogera sogera kugwe nze njogera abantu abazaala abaana n'agamba nti kati nze kenzadde mu Nabatanzi oba kenzadde mu ani ono Mukaseruga kusaasira abalala nina kusuula eri ekyo tekikola sigala abantu bonga otambula nabo kubanga bebakubeererawo mu mbeera ng'okyali mpale mbaaya. Okay, nambemu Pastor Bugingo yasonye muwala bawala be ne mutabani we. Dankani omuntu yenna asonyiwa aba alina kye baamukola okusonyiwa. Sirabangako muntu abba nkoko ya muntu. Omuntu oyo olumu ne bamutwala ku kooti oba ku poliisi n'avaayo n'agamba be yabbako enkoko nti mbasonyiye. Kakati oyo Bugingo bwatu bwe yakoze. Era kye yakoze kyabwewussa nnyo. Omanya ebigambo bya Bugingo ono bikyukakyuka. Ate era tabinywererako. Olunaku lumu yagenda n'agamba yeewuunya nnyo pasita ateeka omukyala ku mpeta ateekako omukyala empeta n'afuna n'empeta ey'okubiri ng'oli gwe yateekako empeta era akyali mulamu. Yali ayogera ku Kiganda by that time. Kiganda ng'agobye mukyala oli gwe yakwata ne capati n'aweesa mu Zimbabwe. Munnange Pastor Bugingo yabyogera ng'enjiri yetambula bulungi. Yamaliriza naye akikoze nga gwe yateekako empeta waali mulamu n'agiteeka ne ku mulala. Nkulaga okulya ebigambo bye. Onaku muyali mu church n'agamba tinowulira abantu abagamba omuyaga oli muyaga talina kyasobola gamba ggwanga. Bwe yabadde nnaku zino ayogera yagambye ti Museveni akyogeddeko, sipiika akyogeddeko, tulinze Bobi Wine akyogereko. Ate oli gwe yagamba nti omuyaga talina kyagamba ggwanga. Kati yategedde eggulu, kati ebigambo ebyo tabinywererako. Omuntu pastor osobola tusuubira pastor asobola okusonyiwa. Bovaayo n'otandika okulangira mukazi wo mu lujjudde n'omuvuma n'ebitayogerekeka maama w'abaana bo oba oswadde nnyo. Olwaleero Bugingo nze nabadde nsuubira na kwetondera mukyala we. Kuba abaana ba Bugingo tebamulumbangako. Bo baalingawo ku lwa maama waabwe. Naye Bugingo ne yeekangabiriza era kino kyakola kujoga kwekangabiriza butayagala kukkiriza nti yaswala. Okiwulira? Nabadde mpulira omusajja oyo nga kanso wa Mary afudde. Yagambye nti nali mu kooti bipasita bino 10 eby'omu Kampala nga byekuŋŋaanyiza bimpawabire nga ne kanso gwe bikulembeza ye wa Mary akyassa ng'ayogera ku Kanani. N'agamba n'awanika Bayibuli n'ambuuza kiki ekyo ne mugamba sisobola kukyogera okujjako nga maze girabamu era omulamuzi yagira nnyawo. Ng'aseka era nalaba Bugingo alimu n'omuze gw'obusezi kubanga omusezi yekka yasanyukira omulambo. Kuba omuntu ng'amaze okufa gwe nodde omuteekako enjiri mu kyaki natunulidde Bugingo oyo nentunula entegeerayo n'embula ku muntu ow'amaanyi nga Bugingo. Ng'era weenyumiriza muwe baakuwawaabira ng'oyokyeza Bayibuli era nga weenyumiriza nti kansa yali akulembedde abakuwawaabira mufu. Kakati we natunulidde Bugingo na bino byakinaguse mu abaana abasonyi baamukola ki? Bugingo yasobya mukyala we, teyakoma kusobya mukyala we n'aswaza amakanisa gonna, n'aswaza abasumba, n'aswaza abakyala, n'aswaza bannakazadde. Alina kwetondera ggwanga ddamba. Kuba buli muntu yatuula naye lwakuba bano ba Bugingo bwe baba bakola ebikolobero byabwe balinayo be bawaana be basuusuuta be bakulembeza. Kibabeerera ekijinji abantu obutabalumba nnyo. Kubanga baamala okuvuma abantu n'amala okutyoboola abantu ng'agamba muwe MK wa president. MK yasanira. Kakati yengeri gyasirwazaamu abantu era Bugingo nze mbwe twali eddala nga bapasita kugamba abatalina kibuuzibwako. Bugingo mugezi mukufera mukuŋŋaanya mukudyekadyeka abantu okuŋŋaanya sente zo ziwezanga bw'ayagala. Naye ku nkola ey'obwakatonda siraba kikola kyakola kyogaa nti kya bwakatonda. Olunaku lumu kankulaga obunnanfuusibwe yalumba Pastor Bugembe n'agamba atwala abantu abayimbi mu kyaki ye agenda ku bivulu by'abayimbi ani asinga kati Bugingo okuleeta abayimbi ku Kanani. Ontegedde? Okitegeera? Naye yalumba Pastor Bugembe n'aganze nayitibwa kukola bwentyo. Era nze nnyina amafuta nkisabira
mmanyi n'okungiri gye nkyandolinga mu kuba bangi mbajjeyo bakoze eki balokose naye yamulumba nnyo yamaliriza naye abikola ku Kanani yoyo Bugingo omutuufu tanywerera ku kigambo kye kati pastor yenna Bayibuli egamba obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndikusesema okuva mu kamwa kange bino Bugingo byatandise okulaba maanyi ga Katonda bitandise omulagako olese wali mukyalawo eyakubeerayo mu mbeera embi yonna muyina n'abaana oleso omukyala gwotandise n'okusuutasuuta mukumbye ku butuuti mukoze mutya okola ebintu ebitali munsa Bugingo abadde takyabuulira njiri abadde yeewaanira mukyala we okiwulira abadde yeewaanira mukyala we we bakumba we badde eno we bakumba we badde eri we bakumba we badde eri oyo na kuzina bowlingo okiwulira era nze Bugingo simujjako hadithi yonna ekwatagana ku bwa Katonda sijimujjako era simubuuza kintu kyonna kikwatagana nti pastor mutufu yalikoza ta sikikola nze Bugingo mulaba oba mulabanga kine mulabanga omuntu ali awo omanyi omuntu abuzaabuza mufumbira yamuyitani confusion mongers yefuula kino ne yefuula kino ne yefuula kiri ne yefuula kiri nze Bugingo sina hadithi ye mujjako kubanga hadithi yalagirwa okujijja ku bantu abamanyi bokka Bugingo abulira muddala mukulu pastor Bugingo ono abogenda nyenjirizo mayinze nze sijja balimba yomu kuba pastor bembadde mpuliriza naye kiyinza oga nti pastor abadde yava ku mulamwa olw'omukazi kyemwanga nti eddogo tuligobe mu kanisa nti endiga zizo zibuulira oli mukuwana makula simanyi makula gange owulira endiga gwe zitalanga ekyokulabirako omaze n'omukyala emyaka 5 naye okyalaga bali nti nze kyenakola kituufu owulira so nina kyembadde nga nti pastor Bugingo alabika obufumbo bwe ne makula bumulemeredde ompulira obufumbo bwa pastor Bugingo ne makula bulabika bulimu ebituli ennaku zino nga bwe bitambula sina kindi nga makula yalema okwesonyiwa pastor Bugingo byamusanga nawo okitegeera nti saawa zino Bugingo atuuse naye bakewo kyabagazi n'agamba naye mukyala wange Teddy yalina bingi byasinga makula saawa zino okwetondera abaana ayinza okuba kabadde kakodi atandika okulaba ku baana era enkyamuja musanga alina watudde ne mukyala we Teddy awoza ngenze okulaba ku baana golowooza si kituufu ekyo akansoke nti olaba amagoba g'okwokya Bayibuli yagyokya agirinnyamu okwokya Bayibuli amagoba g'okwokya Bayibuli bye bino Bugingo byatandise okukola ki okukungula kubanga kankubuulira omuntu yenna nga mukkiriza ne bw'obanga togenda nnyo muzikiti naye ate ekitabo kye bayita ekya Katonda ku Ruhani giwe ekitiibwa toyinza sanga ne bw'oba musiraamu toyinza sanga Bayibuli n'okola ki n'ogyokya nti nze nsinza Kurani oba nsoma Kurani kati ebibala by'okwokya Bayibuli okulinnya mu Bayibuli bye byatandise no byagambye n'atandika n'okulangira abafu n'atandika n'okwogera ebitakwatagana Bugingo oyo yalumbako n'abakati wano mu biseera ebyo n'agamba butuule eyo obusajja ne bwogera ne point ze twali tumugamba atandise okukola ki oziraba kubaffe twamugamba nti akola nsobi otegere n'agula alina abantu be yagula awo abamu mubamanyi nga bagenda bawaanawaana ne batandika n'ovuma oli omukazi abantu abogera ku social media ne foloba wano twogera kituufu yatunyigira buki bunyigizi naye bye bibala byatandise okukola ki okungula Bugingo kyakola okwokya Bayibuli ate kigenda mutuusa wala nnyo kati bitandise obaka na kakodi okuyita abaana ayagala kuddira mukyala we ate Bugingo enaku ze yakyusa enjiri ye owegendeza nnyo ebintu byakola kati yaddira enjiri y'omugenzi pastor Yiga kati gyakolera ddala omugenzi Yiga be yakolanga mu kyaki ye kati ono yabikola kukyaza bayimbi kuleeta babujulizaawo pastor nze nali nnywa enjaga pastor nze mbadde mu mbeera mbi era ewansabira chapati ne zitandika okutambula kati mwami Bugingo byakolya ddala naye kino kiyakoze nze nyina ekintu kyali neebuuza ku Bugingo ono oba abantu abeera mu kyaki abo ababuwi ssente okutuula kuba neewuunya omuntu okubanga otegeera obwongo obukola bulungi nnyo n'oyimiira katuuti ng'omusumba wakubuulira enjiri g'okkiririzaamu ng'omusumba oyo mwennyini nnyini yagamba nti wali musumba yenna asobola kukola mpeta 2
n'akyogera nga muli mu kyaki otudde omwaka gumu emabega n'addamu n'akola empeta ye ey'okubiri nga muli mu kyaki bannanga abantu abavu bali mu mbeera mbi nnyo era omwavu ye mwangu w'okufuga kubanga bino bugembe bambi abantu abawe essuubi nyina omusajja gwe nalabye ennaku ezo ng'ali mu kuwa bujulizi simanyi yalinga awulira njiri kaledi eya Bugingo yajjaano simanyi yafunye ng'olaba byonna byakifere byaliko kino kiyakoze kati ekyo ganti okusonyiwa abaana era omanyi omuntu gwe watandika naye yasobola okumanya embeera zo kaakati mukyala wa Bugingo yasobola okumanya embeera za Bugingo bano balabye yali ebuukira baasi etokota era pasita Bugingo obudde tebunaakulwa nnyo dira maama w'abaana mukuza abaana bammwe bino byobadde olimu byogendako biveeko omuntu nga tondibwanga si wuwo newonaakola otya era tagenda kubeera wuwo ate ofunye ne chance fe tusobola okukuwabula yajja alina byanonye mateeka era yisya ofunye chance fe twagala na ssente ze nga libawa ssente benda abamawulire baatwala fe tugenda kumuwa amagezi ga bwereere pasita Bugingo okwetondera abaana sikakodyo okuddingana na Teddy alaba eno gyali tewakyayi lugendo kyokuddira saagala kiwaako nnyo bujulizi naye njagala tukkirize nti Bugingo obufumbo bwalimu tewali Magundi Duncan tewali bufumbo buli perfect yonna gyova ne gyogenda obufumbo bubamu challenges kuba recent twakala Bugingo atwanjulidde amaka amapya ge yazimbidde omukyala amatiribona mutegedde amatiribona kitegeeza omukyala ono amukutte bulungi era amufunyeemu mutegedde kubanga wuliriza bwokera ku makya n'oyanjulira ensi amaka amapya n'oganjulira ensi n'olaaga n'omukyala nti ono wano ge maka ga mukyala wange gundi kitegeeza omukyala oyo abakozeemu omulimo mu bbanga eryo naye simanyi obukyala simanyi gwe oyagala tubuyite naye Duncan kiri kyogambye nti oba Bugingo ayagala kuddira mukyala we kubanga omukyalo ono gye yagenda tatulaga nko nti afunye obufumbo obupya era ye bwe yali avaana yazisinga n'agamba empeta tekola ki tesazibwamu so Bugingo akyalina omukisa oba akyayagala mukyala we era asobola okuba akyali mukyala we naye nze nsuubira nti Bugingo omutima kiri yabadde ayagala kwejjako kiri ekintu ekigamba nti bwe mba nanyiza tugeze mukyala wange n'abaana osanga bakola ki banyiigira mu mutima so mutima gwe yejjeeko obukyawe ekko n'ekintu ekyabadde kimutima n'agamba nti abaana bange mbasonyega bwe nkugambye nti omuzadde tasobye eri baana newankubadde tewaliwo obukakafu nti mwami Bugingo yanyiza abaana bano wabula kiri kye tugambye nti abaana ebiseera ebisinga bw'abawo enkolagana embi wakati wa maama ne taata naddala abaana abawala basiraidinga naani ne maama so kibadde kimulumiriza ebbanga lyonna neeno gyasumba endiga ddaka ne njagala toweerabira nti eno gyasumba endiga abantu bamutunuulya ne bagamba yi omusajja atugamba abaana nabiki abaana ye tebakyalina nkolagana n'abaana so Bugingo ng'omubulizi w'enjiri omugezigezi yeyagadde akijjeyo abantu bamuggyeko erigamba nti Bugingo fe atugamba okusonyiwa ye lwaki takola ki tasonyiwa so yakyajjeeko n'akirekera abantu Bugingo oyo omulaba n'omukyala ono yennyini gwe mumuwaayiriza nti mukyala we Makula Bugingo oyo okumatanywera ku kigambo kye yayanjula Makula ensi yonna ng'eraba bagasumba ne babeera ku mikolo bakatolubwa mafulu figa ne beewaana nnyo bebo be yayita Bugingo n'ayimirira mu kkooti n'akwata bayibuli n'agamba ngenda okubuulira kkooti eno mazima meereere era sigenda kulimbamu wadde njogera nno ku musumba bwe yamala okukwata bayibuli eyo n'agisa ku ttaka ne bamukuba ekibuuzo nga teri amuwawaabidde taata wagattibwa n'ono wayanjudde ogwokubiri n'agamba nze sinnakolako ku mbaga sinnayanjulako nze Bugingo eri yabadde birthday party okiwulira owuli omusajja gwe mugoberera omanyi ngenda kubuulira gavumenti eno erina ekizibu kimu kankibabuulira olwaleero abalokola abo naddala nga babuzaabuza abantu n'okufeera abantu bano bamakabayi simanyi baani abo babawanyo security omanyi lwaki abalokola abo pastaloni ono yagula abantu ku poliisi okwata buli social media buli gundi yamwogerako
aha kakati ku polisi y'Ekibuyawo nabo tugenda basanguza ngenda kubuulira abasajja abo kye bakola olw'okuba baba n'abagoberezi bangi kakati bakwata abantu abo ne babateekaawo abantu abo ne babeera biza ekigamba nti gavumenti tefuddeyo tuteekateekera kufuna mirimu wadde twasoma kakati abantu abo ne babeeraawo abantu abo babeeraawo ne babeera mu kusoberwa nga Bugingo akanya bagamba baakuloga tosaba bulungi bona asaba bulungi ogenda va mu mbeera eno kati abantu abo ne bajja akazito gavumenti akagamba nti tetuteekateekera bulungi ne bakiteeka ku mulogo nti mawayandoga alabika okiwulira ne bakiteeka ku mulogo nti alabika yakola ki yandoga kakati olwaleero abalokola abo kyova olaba gavumenti badifendinga nnyo olumu naddala abakyamu baba n'ennamba nene kyekisooka kubanga kuba erigenda mu kuzikirira gazina abaligenda mu babeera bangi naye bagamba nti erigenda mu Bwakabaka obw'omuggulu kafunda nnyo nti era n'ababulya lw'amaanyi lwakanyigo kakati gwe buli woosanga togamba ngamba oli ayina abangi awo we watuufu no bayibuli ekyogedde bulungi nti ekkuba erigenda mu kuzikirira gazi kuba n'abali eyuniyali baba bangi Bugingo y'omu ku bantu abakutte ekisinde ndowooza ekitwalira ddala abantu mu kuzikirira nze siyagamba mu kuzikirira kuba ne Katonda bayibuli egamba nti kolanga bwe ŋŋambye tokolanga bwe nkoze buli wamu ogenda abeerawo Katonda naye Katonda omukozesa oti wetwogera ku mwami Bugingo aba yeetaaga pulogulaamu nga namba kuba namba ebona nga era mukulu wawe yakyogera nenzijukira anti mwami Bugingo yakolako pulogulaamu olunaku lulamba ng'ali ku Bobi Wine ng'ayogera ekigambo eki emmotoka etayitawamu masasi eyingira etya mu nsi yo kwowagira ayambala bulletproof gwe togiwagira kakati nenfuna ekirowoozo ekigamba nti ekitegeeza mwami Bugingo naye engeri gyakolanga ne MK naye ayambala bulletproof kakati abawagizi be oba endika zino ezimu omanyi nti abantu abeera mu kyaki ngyamuwuliza nnyo ebigambo by'omusumba muyinza oba nimwafuna chance ebiwuliriza naye abala pulogulaamu eno mukati bw'oba oyina mukwano gwo ng'akole wa Bugingo omala okola pulogulaamu yaffe eno tandika okugoberera Bugingo omanyi nti omuntu gwe twogera bigambo bye tudda mu bye byadde ng'ayogera kubanga yagaa nti emmotoka ya Bobi Wine bw'ebanga teyitamu masasi tesobola kubeera mu ggwanga nga zitakolagana na gavumenti n'agaa Bobi Wine ayambala bulletproof kubanga akolagana ne gavumenti mwami Bugingo ennaku ze yakyaza MK yakyazaako bbalamu abo bakozi ba gavumenti kitegeeza mwami Bugingo naawe ndowooza bwe baavayo bakuba bulletproof tukyasobola kugwa masasi njagala nnyo abantu b'osumba anti nze pulogulaamu nagiraba yonna paka lwe yaggwa ng'ayogera ku mmotoka n'agitematima amannya gaayo simanyi ssere zaayo simanyi kiya ensi kakati byonna nja kusaba mwami Bugingo ebigambo by'oyogera ndowooza ate no Bugingo olwalina okumulanga akutte bayibuli nti ali mu kusoma bayibuli so nze nja abawagizi bo bambi endiga ezigoberera mwegendereze nnyo omusumba wammwe ali ebigambo bye kyenyiza okubagamba okay nze nja kugamba Pastor Bugingo nti ekyokusonyiwa abaana simanyi ebyomunju muyinza okuba mulinayo mwesobya nembadde mulina kuteesa eri ne mwesonyiwa byammwe bw'oba obufumbo bw'oli mu ssaawa zino bukwokyeza ng'oli kasepiki kakakaliridde nkiriza bannayuganda bagambe ekintu kimu nti obufumbo bwe nnafuna nali manyi nfunye ekyana kito kijuujulu naye amazima gennyini sikisobola era jangu mu lwatu ogaye bannayuganda nti bannange munsaasire era mumperekereko ngende neetondere Teddy kuba leka kulimba bannayuganda nti olina essanyu leka kulimba bannayuganda nti oli musanyufu ennaku zino tukulaba nawe kennyini essanyu olijja wala omanyi mu nsi waliwo ebintu byokola gwe ngomanyi nti okola kituufu ebintu bye batazannyiramu ye bayibuli ya Mukama Katonda kyekisooka tebazannyira mu kyaki tebazannyira mu kanisa kyekintu ekyokubiri ekyokusatu teweerimbikanga mu kintu kyotagera nkusobola oba osalawo okubeera munnabyabufuzi beera munnabyabufuzi naye mbulirayo emubbiri Bobi Wine emubbiri MK bannayuganda golowooza buli ndiga gy'osumba eyagala MK oba olowooza ffe oluusi abeera ku TV yo twagala nnyo MK zedda nali manyi nti abasumba olina okubuulira abantu buli muntu wajjira owa Katumba oye alina kuba wuwo owa Bobi Wine alina kuba wuwo owa MK ne Museveni balina kuba ewuwo nga basinza naye gwe essaawa zino kyaki wagifuulanga kintu kyogamba nti kyakubiramu campaign bannayuganda tekawuli akapande akaga nti boba wagira Bobi Wine toyingira wano boba wagira MK gwoba oyingira tuddeyo ku njiri Pastor Bugingo gye wasooka ng'okyali ku Dembe FM ekiro 6 munnayuganda gyetaaga okuwulira tetwagala kuwulira njiri yatuwanira mukazi wo
Bannayuganda balina ebizibu ebibamala babazeewo kuwumulizayo birowoozo na kumanya Mukama Katonda kule ekigambo kya Mukama. Naye olinajja n'otukuba makula n'oleeta makula nze nawunya n'endiga z'olina. Ku pulogulaamu ey'olunaku olwaleero Misinde Jayiriri atuyinamu Uganda yawadde obuyambi ensi ya Take ttaani 13 omuli emifaliso ne blanketi. Okuwa obuyambi n'okudduukirira abantu si kibi, naye nze kyenneewuunyamu byatuuse oba tebinatuuka nga byabuze nga amabaati g'ekkalamojja. Kuba waliwo okugamba Bannayuganda nti bannaye tubawadde wano ttaani bweziti ne bweziti, naye nga amazima Katonda mutukutte ku maaso mmwe kennyini mubadde muyina gye mubitwala. Kuba nakizudde nga baminisita abasinga nabo tebali bulungi. Omuntu obbira amabaati ameeru nkakasa ne jiike wako ogibba, kinyinza okugamba naye bino byatuuse oba tebyatuuse. Ikyembuuza bannange ku mbeera Uganda yo gyerimu n'ekkalamojja ng'efa, twatuuse okuwa ku bantu abalala obuyambi. Kansooka Falo, njagala kusooka kutemeratemeramu Bannayuganda bamanye ensi Take gye twogerako ne gavumenti ya Uganda ensi gye wadde obuyambi bwefaanana. Take emabegako yemu ku nsi ezisuubira okubanga ziri mu first world, newankubadde nti walubaddewo okugiraawo nga bagamba otuuse tonnatuuka. Take ze zimu ku nsi ezisinga gye bayita GDP. Gye bayita GDP ze sente gavumenti zesuubira okukuŋŋaanya mu bantu oba gwali badde omusolo kwejja sente ezitandiko ezikola emirimu gy'abannansi nga bw'ogamba gavumenti negamba tugeze omwaka guno tujja kuba na budget ya miliyoni oba 10,000 nkwa example. Kakati Take GDP yaayo mu nsi yonna ziri biliyoni US dollars obukadde 9. Uganda erina US dollars biliyoni obukadde 4. Duncan, njagala ogabira obukadde 4 agabira obukadde 9 buli mwaka. Ontegede kakati okugabira abantu omuntu ng'omudduukirira mu buzibu kya butonde, oba wano mu buwango bwaffe omuntu omudduukirira kya butonde. Naye Duncan, njagala ofumiitirize twadde tukyali mu scenario y'ekkalamojja ng'abantu baffe n'amabaati ge tusuubira okubanga bagabatwalira gabbiddwa, nga minisita ku makya yakedde nabba amabaati g'abantu aga miliyoni 4. Gavumenti nekwata ttani 13 nezigwamu nezitwalira mu nnansi wa Take, naye gwatwalira nga gavumenti eweerera abaana, gavumenti abantu bali bulungi, omuntu alina wasola self contained houses n'ebirala. So kyannaku Duncan, bano bannaffe bo beeteekerateekera waliwo kye bayita ensi bwe zikolagana mu bulungi ne mu bubi, nti oli bw'afuna obuzibu n'asobola omudduukirira. Neffe Uganda twatuuse mu mbeera egamba tudduukirira Take. Yesebo abantu abo tubawa era ffe tubitikka ku nyonyi tubitwala bwe kiri. Anti Duncan, njagala tukkirize oba tugaane, Take yensi kuzisinza okudduukirira Bannayuganda wano ne projekiti ezitambula, okusoma, obujjanjabi n'ebifaanananga ebyo. Gavumenti ya Uganda bw'oba edduukirira Take kyalibadde kya bugunjufu nti kituufu era kirungi, kubanga ate ffe wano batuinvestizeemu ssente nnyingi tukkiriza, naye mu budde bwe bakikoleddemu oba omutema gwe bakikoleddemu gwabadde mutuufu nga tukyalina abantu abali mu kufa nga bwe twalabye ekkalamojja nti ne ssente zaalibadde zirina obbatwalirwa n'okugulira amabaati n'ebintu ebirala byabadde bituufu nti nedda. So munnansi awo wagambira Duncan, abaana bo mu nnyumba bafa njala, owulira, wadde akawunga kabalemye okubagulira, naye gwe ofumbye ekijjulo n'ofumba enkoko n'oteekako omuceere n'ettooke n'oliweereza neyiba ng'abaana obatondoka bagwali. Kati gavumenti ya Uganda kye yakoze nti abantu baffe bali mu kubonaabona, abaana tebasoma, abantu baffe enjala, abantu tebalina webebaka babagoba ku mataka, n'okeera ku makya ne bafulumyamu ne bagamba ab'ettake babagulidde emifaliso ne bulangiti. Duncan, gwe okimanyi nti mu Uganda waliwo omuntu atebaka nkoko mu faliso, tebika nkoko bulangiti. So embeera eyo Bannayuganda ye baleetera okulumu ne bagamba nti okudduukirira omuntu bwe mukuŋŋaanira
mu nkola eyawamu tekyali badde kibi naye ggwe obadduukiridde gw'osigadde otya so kyannaku kituufu oba si kituufu kiriwa ekyo ky'okuddukira abeegundi abettaka ani yage nti kituufu gola kisoma nti ebintu ebisinga mukulu mwayina agambo katira okwogera nti empute tea ne empute head kati wotula ali wansi n'okukkakkana ng'omaze okunaaba olaba nga kisoboka Uganda okuwattako obuyambi tekisoboka just singa omanyi gavumenti yaffe wano ani gavumenti yaffe ezannya nnyo kaliyuki era yabulayo kino kimu kubeera kuteekanga nnambulantu bagende bagirabe kati kino kibalika essaawa ya leero divazoni y'amabaati kubanga baminisita nawudde minisita omu bamukubidde essimu ku CBS awo n'agamba ng'atula n'okuduula nnyo nze bampise bampe nandiganye namubuuza minisita bakuwadde nga inaga ofiisi ya minisita Nabbanja yankubira ate si gwe gusoose nze badde ng'empa nnyo nga bankubidde essimu ne bangamba sindika omuntu ajja no n'amabaati wano bagatwala bamubuuza amabaati twategedde nti gekalamojja ate nze mbigoberera ebyo nze sibimanyi naye minisita wa Uganda eno gundi Kaseija gwe bakubidde essimu nga n'abaati yagenda tagamanyi kati essaawa ya leero gavumenti Duncan ebintu ebiri mu gavumenti sayo jo kooti kooti gundi yatudde road mayor gyakulembera nga badde boogera mujja kusoma kuva mulama kati nnyo badde boogera ku nguudo ezikolwa mu Kampala kati baayita ba contractors abakwata abagera okuzimba enguudo ezo babayise bajje gyo mu kusite wolo baweeyo empapula ezibakiiza okukola enguudo omukyayina omu yaddeyo passport nga yaggwako emyaka 3 emabega owookubiri n'awaayo visa nga yaggwako n'awaayo visa nga yaggwako kati owookusatu yali talina kimwogerako kakati ono mukwana yandibadde nga middleman wakati wa ababiri ateekeddwa okuba ne documenti za gavumenti yazayinako yadde n'olu omukulu eryasobola okukyavadde amubuuza wazze mu kanso wano nga bakuyise nguzze kukola ki naga nti nze okuleeta empapula zino mba ateekeddwa okusobola okwebuuza ku lawyer wa gavumenti oba muwabi wa gavumenti ekimu ku bbi ebibiri awo mba nteekeddwa okumwebuuzaako kubanga singa nzireeta ano nakola omufotokopi nabaseza ntu ku akawunti ffe tuteekeddwa okusasula ng'ali ku sitowolo wali mugulunga lw'abakansala kyegezaho okulaga kyeki ti gavumenti webanga esobola okukwata omukyayina nemuwekola era omusajja yagambye kino kyemukoze okuleeta abakyayina ano ku sitewolo ne mubakunyakunya kigenda kuleeta obutakola nguudo zaffe ennungi kubanga mumenya enkolagana yaabwe nabo temwabagamba ti mukujja ano bajje n'ebiboogerako naye ng'oli bamubuuza nalaga passport nga yaggwako emyaka emirala emeka n'owa visa nga yaggwako kati Uganda bwetyo bweteekeddwa okubeera olw'okuba nti essaawa ya leero ekyabantu bali kikutte nnyo akati kivula byaguno ne bagamba nti ebintu bakutte emifaliso bulangiti babituttewa kubanga muganda tukola bulangiti ffe tuzikola twatandika okukola kati si ya gavumenti ya Uganda kakati ebintu ebyo era ojja kgenda okwekanganga ebintu bye batutte eri era wobinoonyereza ennyo ojja kulanga biri mu baminisita awo yaguze emifaliso anti mu mbeera yonna Duncan wano abasawo waliwo abasawo abajjanjaba abaana abalwadde basula ku ddwaliro osobola okutuuka omusawo waasula ng'amazima ge nnyinyi tasula kujjanjaba muntu ng'asula bubi alya bubi kati gwe ng'oŋŋamba nti Uganda ekutte emifaliso n'ebikozesebwa ebirala ebisindisa ettake ebyo tekisoboka era kivula nga njanyo tukozese kali mama wakyatera okugamba nti empute wano tuba nga twogera naffe ku pano wano tukozese emitwe gyaffe tugambe nti essaawa ya leero omuntu yaleetaze kuta kyamisana oba kyaggula akeererewo ng'okozesa mitwe gwo kukitegera bulungi Uganda teyina kapasite n'emu nga n'abaana abali e Dubai badde bakaabira basaabye bakomewo wano nga Uganda yalemwa gwe n'oŋŋamba nti ate essaawa ya leero ng'ate n'abaana abe bajjako omusolo teyagala anti Uganda yo nga yo omukulu atufuga nabagamba wano President Museveni takera nko kwagala Uganda kubanga n'olulimi talumanyi
Museveni asobola kugaluga dakika 30 era omusanga ali mu lunya ali kati sawa ya leero olunyanko lwabbe okusinga oluzungu wano era ano omuntu ayogera olunyanko kati mugagga nnyo ow'oluzungu kati takyalina value era Museveni ekisiga mu byokumuluma kuba nti olunyanko luno lukyaganya okubeera nga lw'amaanyi ennyo anti wano Duncan omusajja bakuyimirizaawo wa traffic nodda mu luzungu nga byera byomugaato bitegeera ye ayagala kintu ekisente naye kasooka mbu olunyanko batuleebere ne beeyongera so kati Uganda bweto bweri gavumenti ya Uganda tesobola kuwa ttaka buyambi wabula mpozi bali ate nga bebatuwa ensonga nga bwe zitambula awo ziraba social media zitambula buli zeziriko ensonga ya Uganda okuwa ttaka obuyambi Uganda nze kyendowooza banditegedde kye balina okukola kubanga gavumenti ya Uganda erina ebintu bino wammanga bisatu byebisobola era bw'owiranga nti ekyo ekikoze ekiwadde gundi ekyo towakanyanga era tokireetanga wano kikubaganyako birowoozo ensonga Uganda zesobola ze zino tibwebukyenja ne bagamba nti Congo wali akatabanguko amagye gagende ekyo Uganda awe ekola ki ekisobola oba sobola ne bagamba nti akalulu Congo oba Kenya oba Nairo oluddawa waliwo okulonda akalulu bakakyanganya batya awo Uganda obuyambi awo nkugu nnyo abo abasajja abali mu gavumenti awo ekyo bakola ki bakisobola batatenganya batya obululu babuleeta ssaawa mmeka buno tubulange essaawa mmeka babikwatamu batya ebyuma ebyo bakola ki babisobola obbiwa abantu okubawa amagezi ago oli n'aveeyi n'alangira ku ssaawa esembayo ng'addukana misinde ebyo Uganda ebisobola ebintu by'okukola ki by'okukyankalanya tegedde Congo mamaje era nze singa baŋŋambye nti Uganda yatissa amagye 2,000 gali Congo gali take unandiga Uganda ekyo ekola ki ekisobola kubanga Uganda President Museveni we yajja wano mu buyinza kyeyasooka okwagala okukola amagye yagajja kuba nti gaggwanga n'agamba gage agasooka gabanga bwakola ki bwayagala n'ebino ebintu ebirala simanyi nga byebuwunga ekyo tetusobola abantu abasobola okikola ekyo ate baba ba minisita naye nga bakikoze gama twala ttake naye batuuka ine biweta tera biba byagenze tebakugamba nti ekitubulu byayiseewo ebyettake simanyi ujje biyitanga balinyira ntebe tosobola kugamba nti mu kitoolo byasuseewo ate ne baba bawadde ssente tebasobola olaba Uganda yalemwa bulemu abaana bano bali wano Dubai wano okumpi wano abaana ne babeera ku kkubo okwo nga tesobola nabaweereza nnyonyi gyakera enkya neegula ennyonyi neegwa nebatikka abaana ne bajjira ku bwerere teyasobola kikola gwogambe nti Uganda esobola okuweereza abantu obuyambi ettake terina gyesobola kukola kubanga ttake gye boogerako nsi etegerekeka nsi enteeketeeke ate Uganda olaba temanyi bumanya bannayuganda bali ttake Uganda wano yekintu ne mu Uganda yennyini President Museveni gavumenti ye yekintu ekitasobolera ddala kukola kintu n'eki kubanga ne mu Uganda mwennyini bw'obuuza abantu aba gavumenti n'obagamba tuli bantu bameka tebamanyi eggwanga yennyini ebafuga tuli bameka naye bw'omubuuza amagye agamanya eyafudde amanya eyafaluli amanya gwe tutendeka amanya katubulayo bameka amanya bana abali mu maka X abagoba abantu tulina bakumi meka ebyo bitongole bbe baba bakola ki babimanyi era awo singa bang'aye nti Uganda yasindisa abantu Congo yasindisa abantu Zaire yasindisa zimanya abantu eyo gye mugamba kyandibadde kikola naye okungamba nti Uganda yasindise yawaddeyo obuyambi obw'emifaliso bulankiti ebiwettake ekyo kulimba ali mwogo omulimu babigabanye dda bwe baba atambudde olwatuuse entebe wali kwekajjansi byawese bidda ku Northern Pass nga bigenda mpigi nga byeyongerayo lwakitula so mu mbeera eyo saagala mugambe nti Uganda esobola okwatta ku ki sobola okubanga byagenze bisaasaana bwe bityo naye ng'ezo zonna jjukira ssente za muwa musolo omuntu abonaabona amalwaliro tegaliimu ddagala eyo Mark X ne bwenejja talina kyejja tukola tebalina kye basobola kukola wano mu gavumenti ya Uganda nze nkubuulira nze nalabako ennaku ezo omusawo naye ng'omusawo okugenda gyagenda alinnya ddaala simanyi oba mwamulabako bannaye ng'omusawo alinnya ddaala ataagenda ng'oluguudo tewali waayita ng'alinnya ddaala waliwo akasozi atambulira ku maddaala n'agenda n'agweri kakati Uganda bwe yatuuka yadobonkana Duncan tulina kugibeeramu nga nakwesabira
na kugumya mutwe fa basobola okwogera twogere kubanga ye ndulu bajiwulira olumu amabaati wano nalabye Museveni yavuga ensonga y'amabaati kutte waggulu bali bagatwala nga balowooza naye tajja kumanya naye wano mu lunaku lw'abakyala yavudde naye ate ekyanewunyisa yagambye nti agenda okunoonyereza yenna bbanja ate nga yomu kuba agatwala atodire agatwala ate abanoonyereza banne gwe yagambye ategerewo akakiiko banoonyereze ku mabaati mzee okaddiye abatulaba n'abatuwuliriza tuyina ennaku y'amaanyi n'essanyu ly'amaanyi ennaku gye tuyina nti essanyu lye tuyina ntitwazaalibwa mu Uganda ennaku nti tufugibwa mu Uganda wano weewuunya nnyo kansooka bala okuzayo abantu emabega bakitegeere bulungi twafunako wano obuyambi bwa covid ng'abantu bafiira mu mayumba ng'obuyambi obwo tebugenda bunaayira abazungu babutuwadde buyamba na nsi zaffe buyamba n'abantu baffe nkulayirira ate asobola kwerwanako abantu baakutuka enjala gavumenti yaganda bawa ekyokulya bo bamanyi kintu kimu kuba abantu kibooko bayingire babanga abalidde ekyo kyokka olwaleero ne tufuna eddwaliro nti esente zino zetononera ebweru katuzimbemu eddwaliro mu ggwanga mu Uganda nga nafunye contract agijje mu parliament ya ggwanga esente simanyi gye zaabulira bano abantu babalimbanga Duncan tewali agaba buyambi ng'ava mu Uganda n'abwa bwabeeru kankuwa ekyokulabirako tubadde n'abaana baffe bafiira e Saudi ya mu Middle East abayitirivu nga balajana gavumenti ebayambyeko bwe bato bayambye olwaleero egamba yakuta obumbi 13 mu bumbi tani z'ebintu eziwaza tani 10 na meka kakati mu tani ezo 13 mwabaddemu okuyamba abantu obukadde 9 abakosebwa ettake kakati kubanga abantu ng'emitwalo 4 n'ekitundu bo baafa naye ngenda kubuulira Duncan Uganda we yatuuka eno ebaddiiru bano bafuna we babbira kankulage we kibeera ngawe walaba nti covid yajja n'amira enzige ne zitaddamu kulya wadde akakoola n'akamu ne twebuuza we zaakutte ne wabula bwe kityo kyennyini bwe kyabadde naku bino bano abasajja obubbi bwabwe kati mu mwalabe buno obw'amabaati bwasukkawo we mulowooleza era bamanya nti wa wali enjega nti enjega eri ttake nti wo kakati tukozeseyo obuwumbi 4 oba 5 tubuweereze ettake era ne bapaledinga ebifaliso byabwe bateekawo ng'ebikumi 3 oba 4 wali ku kisaawe nti tuguze ebintu n'ebirala bijja tugenda biweereza ttake bannamawulire bamuzeeyi bo ne bakerawo ne kamera zaabwe ne bakuba bamuzeeyi bamala okukuba nga abasajja nga bamala bagamba bano bawadde obuyambi ttake biki biliyoni 4 zikoze eki zifulumye kati bano kyebakola bavaawo jjukira abamaze zifulumya boye batyo babba bazijjeeyo mu ttereko ly'eggwanga obuwumbi 4 zifulumye baweereza buyambi ttake kati nga bakwata bino bifaliso babitika na tuleera bwe babitika ku nnyonyi anti balina kati zigana airline ziwetera wali eri tontatawo eri wali waffe ziwetera wali mpigi we wati nakawuka neekomawo neegwa kati eyasudde ku kipeegwa ku kikadde neebeeraawo ne bajjamu bulungi nnyo tuleera zaabwe ne batika mifaliso ne bazza mu kampuni ng'obuwumbi 4 amaze obukola ki kambuuze wawuliddeko ttake nga yeebaza obuyambi bwa Uganda ffe twakubye twawadde ettake wawuliddeko ttake nga yeebaza nti Uganda yagiwadde obuyambi kakati babba sente z'abakalamoja abali wano abawulira n'olulimi nga balina kumpi n'amabaati ne bagatwala agaleekaana nga ttabbo ate olwo bali abasajja abawalabu abatategera na nnimi zaabwe kakati omutaka n'avaoddoga nti Uganda yali yatuwa obuyambi tebwatuuka kubanga obuyambi bwennyini bwe babwewadde abagambye nti bugenda labe bo era tebusobola kutuuka anti ngenda kubuulira Duncan omuntu abeera omwesigwa mu katono n'omukinana abeera mwesigwa tayinza kubulamu kubanga sente ezo zitalina okubanga asayininze nfunako mmeka kuba kimanyi bya kibbi kati Uganda yesinga abakulembeze mu nsi yonna abasinga obubbi terina abavuganya okiwulira era nze kyanaku
okuba nti ffe tulina wano abantu abeetaaga obuyambi bayitirivu toyinza na kubabala olwalwo tuba tulina Duncan abantu abeetaaga obuyambi bwe batyo bambi nga ffe tuweereza b'ettake kituufu tebali bulungi baagwa mu njega naye ab'ettake balina obusobozi obajja ate mu njega eyo ffe wano nga tosoboladde kuyamba mwana Duncan nkubuulire malwali wokka abantu bazaalira ku ttaka emifo lisejja egiweerezeddwa ettaka egyo lwaki bagiteeka malwali abakazi ne bazaalirako Uganda tewali ayamba nze nebuunya gavumenti ya Museveni kubanga waliwo abasajja boolaba kati ngoyo kasajja g'owulirako yabeera mu gavumenti ya Museveni emyaka 2 abatakuta Nabbanja yali RDC n'abakansala n'aba MP n'aba kati prime minister naye era takuta kugamba ndi bannange akakati eggwanga katuleke nga liri mu mikono emituufu abasajja baabaki abatamatira wadde ogamba ndi bannge kakali tukuse bakabba amabaati kati bali ku byettake. Okay, Uganda nze njagala ekintu kimu nti President Museveni muna Uganda akuwa omusolo abaana bali Dubai wano baagala kudda buzzi kwawoobwe naye tobafuddeeko toyagala kubamanya muli mu ssente za muna Uganda ez'omuwa omusolo mutetenkanye nga gye muzibbyemu mulinga abaganda nti bino munaafa bajja baziika nazo so nze mbaga ekintu kimu fanya ku muntu akuwa omusolo okusinga okunaawuza ow'ebbali kyenjo okugamba gavumenti ya President Museveni ebyo byemugamba nti simanyi wakangudde ku ddoboozi kubabba amabaati ffe tukimanyi byabwewusa kuba wakutte Nabbanja n'omuwa ababba amabaati Nabbanja kwali agenda kukola ati okunoonyereza nga y'omu kubabba amabaati eyo nga tuvuddeyo kitalo nnyo eky'omulamuzi Kenneth Kakulu omulamuzi ono bingi emwogerwako era bingi Munnayuganda byeyandagadde okuba amanya ebimukwatako wabula tugenda kuba tumutematema wano mu speed tulabe ensonga bwe ziba zitambula. Muganda we Falukwali omulamuzi omumanyi omulamuzi Kakulu omanyi waliwo ebintu Bannayuganda olumbi bye beetaaga okwongera okumanya nti abantu abamu naddala mu institutions ngeze eza judiciary oba abalamuzi abamu bagendayo okukola nga kimukakatikako olw'obuyigirize bw'abayina n'obukugu tekitegeeza newankubadde abasinga bano mwai Museveni abapointinga naye abamu bakola emirimu gyabwe era nawulidde ku waliwo nawulidde abagamba nti biki babadde baweereza mwai Museveni n'ebirala naye njagala okutegeeza Bannayuganda nti abamu bakola obukugu bwabwe nga balina okukola. Mwami Kakulu ono ajjukirwa nnyo ng'omu ku baasinga omulamuzi yekka yayimirira n'awakanya mwai Museveni bwe yajjawo emyaka gy'obukulembeze bw'eggwanga lino yayimirira busimbalaala n'agamba ssebo ekyokujja emyaka 75 ku bukulembeze bw'eggwanga nze sikiwagira. Yayimirira busimba piida abantu abagundi abalamuzi bonna abalala nga bakkiriza n'ayimirira n'agamba ekyo nze nkiwakanyiza mu constitution ya Uganda kyalimbikibwa bulungi nti omuntu aweze emyaka 75 alina okuva ku bukulembeze. So afudde nga muzira kinamujjikirwako emyaka gyonna ng'omulamuzi ku batono ennyo mu ggwanga baali bavuddeyo ne bawakanya mwai Museveni ku nteekateeka ze. Era ffe nganze njagala okunakuwalyambo ne Bannayuganda ab'ensonga ne famire ye nti kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa mwoyo gwa ggwanga era Mukama amulamuze kisa naye ofudde otaddeko ettaffaali ku ggwanga lino emyaka gyonna olijjukirwa olw'obuweereza bwo. Okay. Omulamuzi amanyiko ki? Omulamuzi nze namutegeera okuguni kutogikwatako nali ate nze engeri gye siri mubbi nti mbeera nnyo mu makooti. Namutegeera okutogikwatako nga y'omu ku baasinga okuwakanya naye nja kusaasira nnyo ab'ennyumba ye kuba nti baaviiriddwako omuntu obuvunaanyizibwa bw'atyo ne Bannayuganda bonna n'abantu bonna badde ajjanga awolereza Katonda bw'atyo bwe yageze era naawe wonyini nnyini yaddanka njatwala omukisa gwe era okusaasira Tata Grace Maina Grace oli yafiira mu accident. Taata naye yamaze n'afa yafudde accident. Kitalo nnyo eri abaana abaasigaddewo okufiirwako muzeeyi wammwe ate nga mu bbanga tumwakafiirwako ne muganda wammwe naye ffe twaviiri Mukama Katonda nja kusaba mugume kuba kino ekyazze enteekateeka za Katonda. Omulamuzi Duncan sijja kumwogerako nnyo bingi engeri gye mbadde simumanyi nnyo naye nga nange namuwulira mu nsonga yaki naye kati Uganda webange tasa okuviiramu ate abantu we bati ab'omugaso nsuubire nti bano abalala abasigadde obu tujja kufunamu ayeekubiriza
agambe naye muganda wange ono nga yavuddewo nze kanyimire mu ngatto zikyenyiza okusaba kyokka. Omulamuzi Kakulu obadde kakati omulamuzi Kakulu nze kyemmanyi nti kansooka okusaasira ab'eŋŋanda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti omulamuzi oyo yafudde ekyatukoze bubi kubanga essente z'eggwanga zennyini zamugendako okusoma maye okusoma obulamuzi obwo otuuke ku ddaala eryo si kyangu. Omuntu watuukira ku bwa mulamuzi ate abadde mulamuzi bano abalimu ensa. Omanyi abalamuzi b'ennaku zino Duncan abamu baafuuka basimu. Omulamuzi baava ku mulamwa naye ye afudde abadde alina ebintu byakoze ebitonotono bye tugamba nti nno osanga ekyo omulamuzi wabeera kuba mulamuzi mulala teyandikikoze yandibadde agenda bugenzi najjo mu maaso naye ono abadde tagendera nnyo ku ntoli. Waliwo ababaka ba paalamenti baali bakamala balonda ne baagala ate beeyongeza ekisanja kibe kya myaka 7. Kati nga beeyongeza ekisanja bamala balonda nga bagenze mu bawagizi nga basabye emyaka emeka 5. Kati ne batuuka mu paalamenti ne bagamba nti twagala ekisanja kyeyongezebwe. Waliwo yakireeta twongeze ekisanja kifuge kya myaka 7. Butereevu nga bongeza ekisanja ne pulezidenti baba balina okukola ki omwongeza. Omulamuzi yali omu ku omu abaagoba ekintu ekyo n'agamba awe mwali mu bantu wali mwasaba emyaka emeka 5. Kati ate gino ebiri gye mugenda okweyongeza ani aba yagibawadde? Era ekintu ekyo n'akikola omulamuzi oyo. Ekintu ekyo ne kikomera kye kyaddamu kwogerwako ndowooza kiridda mu biseera gye bujjako kuba kati abadde bakirwanirira abamaze okufa omulamuzi ng'oyo. Naye ekyenjawulo kyalina kigambye nti abalamuzi abasinga babadde basigala ku masimu bava ku professional yaabwe gye balina okukola ng'omulamuzi n'agamba nze bampa omuntebe eno naye yagimpa ye ayagala kino. Bw'abe yagimuwa atula nakasero oba atudde magere oba ntuŋŋamu ye ng'agamba yampa entebe eno ayagala kiye. Abalamuzi abasinga we batukati we bayimiridde agenda n'agamba yampa omulimu guno ayagala ki? Ayagala ono musibe, ayagala beyire ebeerewo oba ayagala beyire ereme kuvaawo, ayagala Sewanyana abeereyo oba tayagala abeereyo. Aleko kukolera ku mulamwa gwe ye kyalina okukola nga ye ku mazima n'etteeka ligamba ki ye n'akola ebya mukama we byakola ki byayagala. Era kyovola nga agamba kansooke enfuke. Era bino byolaba abalamuzi nga bakuba emmeeza bati naye kooti ewumuddemu. Eba tewumudde baba bagenze mu simu kwebuuza tikati ono Duncan abadde aleekaana wali ku lubalaza tumukolere ki? Olulimi kye luva lujja nga luseerasera nti kakati n'ogamba gwe tomanyi kye tukola kyekivaamu abalamuzi abo okuva kuki ku miramwa. Naye omulamuzi Kakulu abadde ku mulamwa mu nsonga ezimu ng'era omulaba oba emyaka gye lwaba gibadde gikuliridde n'abadde takyagendera ku ntoli zaki z'abantu. Danga nibyolaba mu bulamuzi abo simanyi omulamuzi yadduse mu gusango omulamuzi omusango yagongezaayo simanyi mutuna abeeyimirira enkya oli n'amala omwaka mulamba tawozeza ne bondi tebagimuwadde. Omulamuzi yennyini aba yava ku mulamwa gwe aba yava ku kye yasoma n'atandika kukolera kuki ku ntoli za muntu gundi agamba ki. Naye abalamuzi ab'ensawe batyo batono nnyo. Era wano waliwo n'omulamuzi omulala mukyala waliwo n'omulamuzi omulala mukyala ye yayimirirawo n'agamba ku guno omusango oguwedde ogwali ogwa Bob Wine ye n'agamba nti bye mwogera nze si bye nzikiriziganyaamu akalulu kabaddemu eki. Era omukyala oyo twamuwirako emabega awo nga naye ali mu dairema. So abalamuzi be batyo tebatera kulabika ate abalamuzi be batyo ekibi nti baba bakuze ne batuva ku maaso. Naye katusabe n'abalamuzi bano abalala basigaddewo mubeere ekyokulabirako nti artisti babeereko kye bali kujjukirako baleme kukujjukira nti gwe baali baweza emyaka 7 wasaba n'oga nti abajongereyo bakujjukizeko ekintu ekigasa bannansi. Tusaba abalamuzi mwenna mwetunulemu mulowooze wa gye mulaga mulowooze omukulu gwe mugenda okuleka. Abaana b'emitala Maria bagamba nti mu nsi eno okozeemu kikube nkyo givaamu bali kujjukirako kigwe. Kati Kakulu tumujjukirako ekyo abamu n'abalala balina bye bamujjukirako naye ng'ekyo kyali kikulu nnyo gamba bammemba ba paalamenti temweyongeza myaka muva ku kisanja kugenda myaka 7 musigale ku 5 gye babalonderako. Okay, nambemu ensonga zaka bambi kitalo nnyo twafiiriddwa omu ku balamuzi abalina ensa mu ggwanga wano. Musajja abadde muyivu ddala kuba yasoma Makerere n'afunayo bachelor mu mateeka
era nafuna ne masters mateeka nagenda nafuna diploma mu legal practice ku Law Development Center nagenda ekyambogo nafunayo masters mu education policy planning and development kati kitegeeza tufiiriddwa ku bamu ku bantu abadde abayivu ennyo mu ggwanga. Omusajja oyo afudde alina emyaka 65 tabadde mukulu nnyo abadde akyagasa eggwanga naye yawalizibwa okuwummula olw'ekiyumba ekyali kimulya n'agamba akizudde agenda kubeera ku ddagala obulamu bwe bwonna obusigadde kale ng'alina okulabirira obulamu bwe n'awandiikira pulezidenti n'abalala abaddako ne chief justice ne deputy we n'abawaako kopi. Abadde mulamuzi wa konti enkulu mu ggwanga wano e Uganda era omwami oyo kakulu y'omu ku baayimirira Butengerera nga President Museveni alumye n'ogwengula okutabangula eggwanga lino n'okutabangula constitution okweyongezaayo emyaka kubanga abakola constitution eno Duncan baali bagezi basooka ne bagamba nti omuntu afugenga ebisanja bibiri. Kakati ebisanja bibiri President ebisere byabajukolera mu 95 okulonda kwali kwa 96 yalabanga ebibiri bingi emyaka 10 kwa yali amaze ofuga ke 10 emabega n'agamba kitufu afuge bibiri naye baakizuula kubanga abantu abakola constitution eno benjogerako mwe mwali basemwogere abasajja abaali abagezi ne bakizuula nti omuntu ebisanja bino biriwera n'alemerako ne bakijja mbisanja ne bagamba nti webiriwera n'alemerako wakiri emyaka gimukwate ne bateekako n'akawaayiro akalala nti emyaka 75 oli bwagiwezanga ave ku bukulembeze. Baagiteeka ku biwaayiro byonna Museveni abimenye munnange. Yasooka n'amenya ebisanja ebibiri ne bivaawo kati n'amala n'amenya ekyemyaka nga batuuse ku kyemyaka Parliament yali eyagala emyaka 7 nabo baali beeyongezaamu ye yagibasuuza oyo omulamuzi. Ate Museveni yekoye mulamuzi eyayimirira n'agamba nti constitution eno senga tugikwata bwe tuti bannakyemalira bagenda kukozesa akakodi ako okukyusa buli kye baagala mu constitution. Nze siyinza kubeera nga ndi mujulizi gwe balisomako nti nange nasayininga ng'omulamuzi omukugu bwe nti mu mateeka okugamba nti Museveni ajjewo emyaka ajjewo age limit era ye yagaana. Bwe yagaana wano kimanyiddwa ebiseera bisinga obungi abantu abagaana munnaye ne babagana state batera okufa kansa mu ngeri eyo tutera okubiwulira nti bafudde kansa bakoze eki bawameri mubalaba baani tubadde tubalaba abantu nga bafa kansa mu ngeri eyo. Kakati omulamuzi oyo bambi y'omu ku bantu abayimirira Butengerera agenda kujjukirwa emirembe gyonna era lwentwa tulisomako n'abalibeerawo baligamba nti omusajja ono wakiri yakola ki alibeera ng'omulamuzi ono eyabaddewo nga basala omusango ogwa Bob Wine gwe bayita Kisaache ne kigenda ku likodi nti chief justice yabba ate ensala y'omulamuzi omulala ne bajjako n'amasannyalaze omulamuzi aleme kusoma. Eyo Uganda gye tulimu. Uganda bw'ogyogerako esesa engeri abantu bano gye bakolamu emirimu gyabwe naye ate yali badde nakuwaza bunakuwaza twali bale tuseka busese nga tunakola bunakuwazi kubanga oyinza okulaba ng'omulamuzi avuddeyo awe ensala ye naye n'olaba state engeri gy'ekyankalanyamu. Nze kye musabira omusajja ono omwami ono yafudde Allah mulamuze kisa era bonna waayise kubanga ebyafaayo bye bimugoberedde bulungi ne bannansi bamugoberedde bulungi bakizudde nti omu ku balamuzi mu Uganda babadde yina abensa abatono ennyo omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Ono agenze n'agamba ekintu ky'omulamuzi oyo nti yawandiika ebbaluwa naye mu kuwandiika ebbaluwa ekyo kyennyini kikulaga nti yayina kwe kubeera n'ensa. Wano abasajja obalaba bafiira mu ofiisi mukadde emyaka 8 9 naye ng'olaba tasobola kuwandiika bbaluwa kulekulira. Ekyo kyokka kiraga nti omusajja okugamba nti bannayinza enkooye yamala kulaba ng'eggwanga gye liraga n'entoli. Kati nze nsaba abantu bonna batandika okuwandiika amabaluwa. President Fayo wandikira ebbaluwa eggwanga lyaffe agambe bannange emyaka 12 nkooye nati ze nkubuulira aveeyo awandikire eggwanga tujja mujjukira bino byonna tugenda byerabira. Ono omusajja Kayindo tafiire aveeyo awandike bana abasajja bali awo amazembe bakasajja bakoze ebikolobero basajja okoze ebikobayo Kayindo tafiire webale nnyo lwaki tokole kulira noga bannange
Kamba sibulire wano nnako olwaleero mu program Emboozi Mukati nze mbagala nnyo anjaba tumirako wona musinzire okubanga mutulaba Sakoze Faruku tukwagala nnyo muganda wange Richmond UK tukwagala nnyo mwebale ddala ku kamera waneeno atuyinako omukulu wa mita Muzeyi Masembe yali mabega wa kamera okubanga kutuusako ekifaananyi ne sawundi nga lwamu n'omukulu wa mita Dias batudde wano papa bono obuntu yakozeko kwekka nange nagudde mu bw'abakozi okay tusinkane wiiki ejja akume atakumira mpeera nze Duncan Emboozi Mukati ku lwamu nange Faruku Sakozi.